Tuuse dda mu makaago si mu kutimba, si lwakuba nti enkoko olina okuba nga wagifunye dda, si lwakuba nti nno emmere olina okuba nga wagifunye dda, naye waliwo ebitono bye tusobola okuba nga tutandika nabyo okulongoosa ewaka we tubeera. Bannange nsaba mugendekokko wansi w'ebitanda byammwe. Abantu abamu musula bbunga naye ekitanda kyammwe kyekatwe. Bannange ekitanda yonna gye buva ne gye bulaga bw'otakirongoosa oba kiki nabbubi agenda wansi w'ekitanda. Wafaananira ddala bane mulongooseeko wansi w'ebitanda byammwe sekukkulu etuuse. Kabade ezo zirimu ebintu bye mutatera kukozesa, mukozesaako bino bikopo 3-4 ebisooka. Mubiggyeeyo byonna mubyoze. Entebe muzikyuse, kati ate waliyo abantu abamu nga muyina emmese. Kibi nnyo okubeera nga tuli mu kulya emmere ya sekukkulu emmese ne zikaabira mu ntebe. Andi ziwulidde akawooka kawunya. Ne zisooka zeewulunta bwe weebuzaabuza gwe mugenyi kyokka ziri mu ntebe ya mugenyi tolina ngeri gy'ogenda mugamba nti vaawo ddemu eno. Kakati sekukkulu erina kutandika kuva nakati bwe tunaatukira mu nnaku zombi za 25 nga tuli ready. Kakati eno ye Mande esembyeyo okujaguza nga tuli mu sekukkulu. Mande egenda okuddako egenda kubeera Christmas. Mande naddako tujja kuba twogera bya mwaka mulala. Mbaaniriza ku program Sumulula amakyago olunaku olwaleero nkulikayo mu weekend byonna bye mwasobodde okuba nga ate mukola mbakulisaayo abanafunafu ng'olina ebikutawaanya ebikulu mu bulamu tebutambula nga wandi bwagadde. Nsaba okube kuyiga. Katonda singa addamu n'akuwa omukisa ogwokubiri buli lunaku lw'olufuna obulamu obulungi mwebaze omugambe Mukama Katonda weebala olw'obulamu buno kubanga ojja kuba otegedde sayidi eri endala bwekifaanana ng'obulamu tobulina. Naye tukusabidde Mukama Katonda akusuusa akuwonya ataddemu akwongera omukisa weeyongere mu bulamu. Tutandise no program Sumulula amakyago olunaku olwaleero. Bannaffe Abaganda Kumbucha bateekamu akasente ne Ekitabula Property Services. Good morning. Tutegaseeko amakyago olunaku olwaleero were kubanga toast tuzinze BBS Telefina. Tusangibwa wano ku kizimbe Masengere wosobola okutusanga okutuwa ebirabo byaffe bya Christmas era tubirecevingira ddala. Okwata ekirabo n'oteekamu ekirabo ekyasinze okubeera ekinene wali katupapula n'oteekako Saimo Kawalaata Sumulula do not open before nga tannafuna. Yeyo so tuteekako amateeka. Ekirabo kitutuukirako ddala wano. Ate naawe bw'osobola okujja n'ofuna ekyo singa tuba tukuyise. Singa tuba tukuyise kakulu nnyo. Tumala gajja n'obanja ekirabo kyo. Kale badde mukulikayo mu weekend. Bingi nnyo ebadde over the weekend byotasobola kubanga obuusa amaaso naye ndoza tutandike ne sekukkulu yennyini. Kakati Christmas etuuse, which is good because Christmas gy'olya gubanga mwaka mulala. Nadamu abatamanyi ba birthday zammwe kati obala Christmas mmeka ze waakalya. Naye Christmas kitegeeza mmere mu ntegera yaffe ya bulijjo. Christmas erina amakulu mangi bwe tugenda ebuziba mu ddiini n'ebikwataganako ebityo naye kakati mu ntegera yaffe ffe ba layman's understanding Christmas kuba kulya. Era Christmas etaliiko mmere okugibala kuba kutono nnyo. Ate Christmas ebeera kulya kanyama nga wowulira nkatiitiwaliza akanyama kakulu nnyo ku Christmas. Kakati problem gye tufunyemu bakulu bannange mbadde nsaba mutuule ku kyoto awo tulabe gye tusobola okubyogerako. Kakati ennyama erabika eguddemu ebizibu. Ennyama yandibanga eguddemu ebizibu. Kakati ebifo ebimu ku bikyasinze okuba nga ate birunda ente osobola okwogera ku Ssemba buleyo balunzi balungi balaalo balungi kyotera balunzi balungi then n'obagattako ebifo ewava ennyama. But of course ne bano bacontributor banene nnyo ku nsonga ezo era banene nnyo ku nsonga ey'amata. Kakati waliwo obulwadde bwa foot and mouth disease obwalumbaganya ebitundu bya sayidi eyo era ndoza lwali lunaku lwakutaano wenalaba ku batuuze nga batuuse n'okwokya ente basobola okuziyiza. Kakati gavumenti yagenze olaba nga birabika bitabuse n'esooka eteeka ku bannaffe ab'ekyotera kalantiini ng'ebaziyiza obutaddamu kubaako mata ge baleeta kuva mu bitundu byabwe, obutabaako nte oba nnyama esalibwa kuva sayidi z'eyo olw'ekirwadde kino. Kakati bannaffe ab'Essemba bule badde teguli gutyo nabo bandibanga bagenze ku kikaliriro kyekimu. Kati bwe buzibu tufunye.
kakati omukulu kawa district ye Sembabule amanyiddwa nga Abdallah Semmambo no mbitabuse baba kale kaawo linnya nno lirabidde banno bwentabise emboozi bayita emboozi kamala ofuna erinnya wano munansaasira kale kaawo amanyiddwa nga Malik yes bamuta Maliki agamba nti bakyagenda mu maaso okubira nga ate bagezaako okujjanjaba naye omuwendo gw'ebisolo ebirwadde n'eddagala lye balina tono nnyo yes tono nnyo so bakyabulako bamuyita Malik Mahabba omuwendo gw'eddagala lye balina mutono nnyo okutasobola kubeera nga tegubayamba okuba nga bamaliriza okuba nga bajjanjaba ensolo zonna naye nga for now ne Sembabule egattiddwa ku kalantiini obutasobola kubanga bafulumya amata oba ennyama kyokka nga tugenda mu ssekukkulu so kino kiba kyeraliikirizaamu ekisooka abasembabule abalina okulabirira abaana n'okulya ennaku enkulu nga balina beetaaga akasente emikisa gy'okukafuna mitono lwa nsonga nti bakyasobola kutunda bye badde batunda kyokka ate era Uganda ero banne tugitegeera bulungi nnyo wakati mu bizibu waliwo abanoonyezaamu omukisa ennyama eyo ekyasobola okusalwa n'ekukusibwa so kakati ekyokweraliikira kwa mirundi ebiri wakati obwavu nga abantu abagenda okusalawo okugondera amateeka weebuli naye kakati n'okubeera cautious kubetugulako ennyama kati awo kiriwo ekitukolera ekyabannaffe abayisiraamu kye bakola nti ennyama eyo erina okuba nga erina sitampu we kikolera tomala gagenda ku mudaala bagambe waliwo ennyama eya layisi bannayuganda abamu tebakkiriza kufiirwa oba kufa bokka abamu baagala kufa na bannaabwe so nakyo kikulu nnyo fuba okulaba nga ennyama woogiguze genda ku bbuca ya bulijjo togenda ku nnyama gye bagambye nti bali balina ennyama ya layisi ndowooza mubirabye tebyali mu kuzookya bipiira kaakati ebyo nno bikola ki webiri kale tubasaasideko bannaffe mu mbeera eyo n'okwongera okubajjukiza okubeera abeegendereza nga tuyita mu nnaku enkulu kale kaakati olunaku tugenda mu nnaku nkulu ekisooka njagala kwozayoza bannabuddu olutindo lw'e Katonga olw'Amasaka Road luno lwali lwaggalwa ekiwi kino kibadde kizimbye bannaffe aba Ministry of Works kyawedde era kakati emmotoka zonna za ddembe okuyitawo nga bwe zikola ki nga bwe zaagala so abagenda mu kyalo ng'obadde yalagendera mu Fuso mu kyalo toweetooloola Fuso yo gireeta ogiyise wali wewayitanga ekkubo baaliguddewo naye ate ebyembi jjukira luli bwe baggala ekkubo eryo nga amazzi gamaze okusala n'okumenya olutindo ate twatuuka ne twetwala ne tugenda e Sembabule kati ate ebyembi ate n'olw'Essembabule lwaguddemu kakajjukira oluguudo luno lwe baali bakozesa badde nga alternative route emabegako wali emotoka ebinene nga bikozesa ne wali bwe baali balugalidde ddala nga nammwe wala gye muyita kakati ate nalwo lwaguddemu kakati ndowooza ate abawakisi gye yagenda okudda nabo balukoleko kubanga ate naye abaayo beetaaga oddukozesa wadde nga bebukomansi bibagamba ate bwe bayita Masaka naye kati baabesembale baba balina kukozesa luli so nabo kakati tinabo bakaguddemu lwabe lwaguddemu so ndowooza minisita tebajja kuwummula nabagenda bbanga balukolako ate tubinga tuba bekiddako naye nga mwabe Masaka olwo lwammwe lwawedde muli baddemu okuddamu oddukozesa nga we mukoze eki nga amazzi galusazeeko busaze galusazeeko naye kyavudde kuki nti ebitoogo byagenze wansi mu bigoma negumaliriza amazzi tegakyasobola kuyita wansi mu bigoma gayise waggulu so kalale ne gali biriwe byatandika kakati tujja kusaba ndowooza bekikwatako babeere nga ate ensonga bagidduukirira nga bukyali okwewala ate okufuna bino ebyali ku Masaka Road ate embeera yeeyongereyo kale kakati awo nga tuvuddewo ndowooza tuli mu mwezi nga gumu ebbanga lyetumazeemu nga tuli mu kwogera ku nsonga z'ebyobugagga by'Obuyisiraamu n'obwerinda obubaddewo nga bigambibwa nti biyinza okuwebwa yes biyinza okutwalibwa kaakati buli muntu abadde afubutukayo abadde asonga Mufti Mubajje okubanga ye kazaalabulwa yasinza okubanga aleeta obuzibu mu maali y'Obuyisiraamu kakati munnange abamu kubatuula ku lukiiko lwa National General Assembly 183 baatuula era mu kutuula kwabwe ne bamalirizanga bagobye Mufti Sheikh Mubajje era okukkakkana nga bamusikisizza abadde omumyuka we asooka
omukulu Abdallah Ssemambo kakati mu kulondebwa kwe yasuubiza okugatta obuyisiraamu okusobola okubeera nga ate baddawo kubanga okusinziira mu bigambo yagamba nti babadde beeyuzayuzizza nnyo oluvannyuma lw'amawulire ag'okutunda emmaali yaabwe baadde beekyayenga n'okwetamwa beetamiddwa. So ebimu nno kubimuvunaanwa abamu bwe twayogerako nabo bamuvunaana okukyusakyusa ssemateeka ow'oku nsi n'ow'omuggulu. Ssemateeka w'omuggulu ye Qur'ani eyo gy'olaba Sheikh Abdallah gy'awanise Mufti Mubajje yagikwata n'agirinnyira n'ogikyusakyusa ng'akola ebintu Qur'ani byetakkiririzaamu. Teyakomaawo n'ajja ne ku constitution eno bo gye baawandiika ate yo kye yagikola yagireka bulere kati ne bagamba tetusobola kubeera na mukulembeze akola ki afaanana bw'atyo okukkakkana nga batudde nga bamugobye. Kakati munnange Mufti omupya Abdallah Ssemambo yavuddeyo neyebaza okubanga bamutaddemu obwesige era bw'atyo n'asuubiza okubanga agenda kukolera awamu ne gavumenti saako n'abakulembeze b'obuyisiraamu ku mitendera egy'enjawulo okusobola okubeera nga ate obuyisiraamu babukulaakulanya n'okubeera nga baggyawo emigozoobano gyonna egibaddewo. So byebyo kakati oluvannyuma lw'okulonda omukulu Sheikh Abdallah Ssemambo yalayiziddwa n'okulayizibwa omulimu oguddako gugenda kubeera kuleeta Mufti omupya ate atuuleko mu ofiisi ye era bwe batyo ne bakubiriza abayisiraamu bonna okubawerekerako batuuke ku Kampala mukadde bayingize Mufti waabwe omupya abeere nga ate atuulako mu ntebe ye kubanga balina essuubi nti nno eyagobeddwa bajja musanga nga yamazeemu dda obubwe. So kakati awo we tulinze nina sheeka wange wano Adam aŋŋambye nze nninda bulinzi lunaku kubeera nga mperekera ku Mufti wange omupya ate nga atwalibwa mu ofiisi ye entongole. So byebiri ebyo wadde nga nawuliddeko omwogezi ng'agamba nti ono wabanga bamuwadde ekifo bamuwadde byoya byanswa. Kati ekibuuzo bano babagenda kugaana bugaanyi oba nabo waliwo amateeka yo gaba protectingira katubirinde ebyo ate binaava sides eyo. Kale kakati nze tugenda kumaliriza tugende mu kuwummulamuko. Makerere University yayongezaayo okutikkira omulundi ogwokubiri. Muna kinajjukirwa nti ngenda kuza omwezi 8 omwezi ogwa January mwaka 2024 Makerere University ebadde erina okukola okutikkira kwayo okw'omulundi ogw'ensanvu naye kakati baavaayo ne bagamba nti bajja kusobola kubanga batikkira ng'ennaku z'omwezi 8 ne bongezayo paka ng'ennaku z'omwezi 22 still omwezi ogwa January. Naye munnange bwadde bukyali butyo era ne bavaayo ne bagamba nti nedda kirabika 22 tujja kusobola kutikkira. Kakati ekyayongesesaayo okuva nga 8 baavaayo ne batugamba nti jjukira Uganda egenda kubeera nga ate ekyaza enkuŋŋaana 2 namba tulina G77 ne NAM. Kakati enkuŋŋaana ezo jjukira ebiseera ebisinga mukulembeze w'eggwanga yabeerayo ng'omutikkizi omukulu. Kakati nga bagamba balaba bajja kubanga bakonflictinga ne programs za gavumenti eziriwo. So ne bagamba kabongezwe paka ng'ennaku z'omwezi 22. Naye kakati ate baayongezayo kuva ku 22 bakkirira paka ku 29. Naye ensonga lwaki bayongezeddayo tezinnaweebwa wabula bw'otunatuna ku kalenda y'eggwanga Uganda ng'ennaku z'omwezi 26 tubeera n'olunaku lw'ameenunula Liberation Day ebeera olunaku z'omwezi 26. Kati ate baba nga badde balina kutandika nga 22 okutikkira okusooka kwalina kuva nga 8 paka nga 12 awaliwo space ya nnaku 4. Kitegeeza nti wabanga amatikkira galina kulastinga okumala ennaku 4 kitegeeza nti batandika nga 22 balina kukoma nga 26. Alijukira ngenda kuzomeza 26 genda kubeera Liberation Day. Kitegeeza nti nno olunaku olusembayo olw'amatikkira balugenda kukonagana ne Liberation Day. So osobola okukirowoozaako nti eyinza okuba nga zimu ku nsonga ze bakonsidalinze wakati nga maybe osuubira omukulembeze w'eggwanga oba omukyala w'omukulembeze w'eggwanga okubeera nga beetaba ku mukolo ogw'amatikkira ne bongerayo. So ebyo ebiri awo naye nga we are yet to find out lwaki bayongezaayo n'ekino just nkikuwadde kubanga kiri fixed ku kalenda si mugambo. Maybe okwongera okututangazaamu lwaki bayongezaayo. Kakati ziri mmeka? Ziri 14 ezakayita ku ssaawa emwezi amakya g'olunaku olwaleero. Kanjiremu katono vooti nga naawe bw'ogiramu bw'otyo.